Baniriza Coca-Cola Sparks 256 mwebale kutulaba na kutugoberera channel yaffe eno subscribing agenda maaso n'okubanga otugoberera kintu kibenga kigwa tutekemwa mwesimbi banafa ba Kauthara agency bafunira omulimo wano wamu ne bweru w'eggwanga si kyekyoka ne banafa ba high level 1 travel agency bagenda Kasese lambula nabo Higher level 1 travel agency etutwala Kasese osigala olinyumyaki ate tugenda n'ebizonto bakole comedy show ku Campfire nga bwe tusiika emicomo tusimulanga 5 Agusto tukomawo nga 7 ebifo ebyetunalambula kuliko Queen Elizabeth National Park wali buli kika kya bisolo Kazinga Channel Katwesi Lake Munyanyange Mountain Rensori Karoro Falls Hot Springs Kasese n'ebifo ebirala bingi bukinga kati ekifo kyo okumanya ebisingawo ku bessimu 0706 49 28 musanvu oba 0788 755 454 zirine ku WhatsApp sente zonna sasula kuliko entambula Bizondo Campfire Comedy Show okuyigiriza okuvuba kuleke Edward omuchomo ku Campfire okusasula wetu nasula ebyokulya breakfast buffet ku lunch ne supper boat cruise ku Kazinga Channel ebifaananyi okusasula ebifo bwe tunalambula nga biwagidwa Kauthara Agency Limited Lake Munyanyange Caves Lodge Radio Simba nebitegekebwa High level 1 travel agency tusigala lambula naffe wabitegedde ge mawulire ge tukuleetedde webale kubanga otulaba webale kutugoberera mulowooza abasajja embeera tebatabuseeko ate nga n'abakazi bakyaliwo era bakyazaala oba osuubira omu akukubirawo 6 osuubira omu akusuubirawo 7 omukyala wuuno yakubawo abaana 4 omulundi gumu omukyala ono bamuyita Ajambo Harriet wa myaka 46 abaana bano yabazaalira mu ddwaliro ly'Embaale ekkulu yabazaala mu Gwakuna bwe yabazaala bana taata w'abaana bano n'adduka n'agenda bwe yagenda okuva olwo taddanga mmulaba kale nno omukyala ono anoonya obuyambi kale nno mu nnaku ey'ekitalo omukyala ng'alaajana kansooke nkuwe vidiyo y'omukyala ono oluvannyuma tweyongereyo bana bange batuwe bana bonyene pese nina nasaba were bana bana were mwana were wange bana bani umuntu mutwezi ate singa ngani girangano kusema nje kiye kulya manya sina mawayi nane were mwe no manyi ena ngo kana bongeta ngo wera bongeta namba ya simu 0772 katabuna 37 07 asatu mukaga 7808 Airtel nayo 0732 asatu mukaga 7808 kama sina msaketera Majambo Harriet nasingire na mwanya yana Julian Kanyomozi ne B2C soldiers waliwo Olutalo olugendo kubalukawo mugenda kubanga mululaba ba B2C wamu ne Julian Kanyomozi bayinza okuba bano nga bo bayinza okubanga babadde tebannetuukirira naye bo nga bapromota bo batandise okwetunuulira nga bambega buli omu agamba munne lwaki wanyingiridde ng'ate nze nasooka okulanga buli omu agamba munne Kampala munene n'abawagizi bangi twalaba otutte nange ntwale bentutte Julian Kanyomozi aludde ebbanga nga tayimba naye kyaddaaki yamaze n'awanika concert Julian Kanyomozi agenda kubeera ku Serena Hotel ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa August so nga ate ne ba B2C bagenda kuba baperforminga ku nnaku z'omwezi zezimu wabula ekifo nga kyanjawulo Julian Kanyomozi agenda kuba nga emmeeza ticket mitwalo 15 ticket ate nga mmeeza milioni 3 B2C soldiers bali ku Freedom City Bandai nze nalirowoozezza nti buli omu gy'ani ayagadde gy'abaalaga eno njiraba nga corporate show ate eri bakyali baffe tubayirawo buyizi mubiri lwakuba nti ebivulu bibiri bwe bibeera mu kibuga omuntu ayinza okugamba onyingiridde nandibadde nfuna nnyo okusinga naye nze nalirowoozezza buli omu apike kike nawankubadde Julia naye aze nga ba B2C basooka okuwanika concert kale nno tubasabire nga byonna tujja kuba nga tubiraba mu ngeri emu oba endala bannange kyaddaaki gavumenti yakuna emaze nepondoka egamba nti kati netegefu okusisinkana abasomesa n'ebitongole byonna ebitwala abasomesa mwe beegattira mbwolwo balabe ku nsonga ezibagulumbya emitwe oba oliawo ezabatanudde okutandika okwekalakaasa ne bazira omulimo gwabwe gavumenti gye bwavaako emabega yavaayo negamba mbu oyo yenna atadde mu kibiina
wakuwanduukululwa ku lukalala lw'okusasula era ne bateekayo n'abawandiika abo abagenda mu maaso n'okukakkalaba emirimu gyabwe ku masomero wabula ate ndowooza bagenza okukizuula nga kino tekijja kukola ekyokubabeeza mu mbeera ey'okubeeraliikiriza kubanga yonna tujje bwavaako yagamba abasomesa temutya gavumenti we naakuwanduukulula ku lukalala tulina balooya be tujja okukuwa bajja kuwolereza ndowooza okusika omuguwa bagenza okulaba tekuukole gavumenti kwe kupondooka negamba kale nga lumu omwezi ogujja ogw'omusanvu tugenda kubasisinkana tulabe ngeri ki gye tuyinza okumalawo okwekalakaasa kuno birungi si birungi embeera si nnungi byonna biri awo tebitegerekeka abange ng'embeera ekyagenda mu maaso n'okuba nga yeetakuza emitwe amawanga ag'enjawulo Sri Lanka amafuta gaaweddeyo mu Kampala abamu batandise okupankinga emmotoka era nejjaamu takyali mungi nnyo ku nguudo kubanga emmotoka ezimu abantu bazireka waka batandise okulinnya takisi abamu babuukira bodaboda abange yo Kenya evuddeyo negamba egenda kutandika mu mwezi ogw'omunaana okufuna amafuta okuva mu Saudi Arabia mbu ku muwendo omutono oba gye tunaagajja naffe ntugaleeta e Uganda osanga embeera enaatereratereramu katusabe omanye okusaba tekuggwayo olumu osaba nga nebyosaba tomanyi oba binaatuukirira naye yo Kenya erabudde negamba ffe tetujja kulinda kyatusa Sri Lanka mafuta kubaggwako olwo ebidduka ne babipaakinga Saudi Arabia sinza kumanya nze naawe oba oliawo kinaatuukirira nga gavumenti ye Kenya kyesabye oba kyeruubirira okukola oba oliawo ne gavumenti yakuno eneegayirira ku ggwanga erya Kenya okusobola okulaba nga tujjayoko ku mafuta embeera eyinza okutereera oba oliawo nebeera yaddeyaddeko oba si kyo ne bifuukira ddala byakagumba weegoge lwaki sibeetegula olaba n'alima ewagonda atera nannyuka nze ani ayinza okubeesibako sijja kufuuka kiti kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo mukama kuume